Bwetweyongerayo n'ebivudde mu nsiko y'ebyemizannyo akawungeezi k'olwaleero, omutendesi wa ttiimu y'eggwanga The Cranes Micho Sirodochovic ayisa abazannyi 21 ku ttiimu y'eggwanga enkulu okwetegekera empaka z'ekikopo kya Africa ez'okusunsula ez'omwaka 2017. Mu bazannyi abayitiddwa kuliko abakwasi ba ggoolo 3, abawuutanyi 6 n'abateebi 7. Omusasi w'amalindirire Brian Katende katuwe ebisingawo. Mutimu Micho gyayise olunaku lwaleero kuliko Musayi Muto Lorenz Melvin ng'aguchangira mu Bremen eya Germany wabulanga Munnayuganda era nga mutuuze bwe Bungereza. Lorenz aweze egy'obukula 21 guno gwe mulundi gwe gusoose okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga era nga n'omutendesi Micho Sirodovic amulinamu essuubi ddene. Regarding Melvin, I need to tell you, his father is Drake Mugisha, he's from Fort Portal, Ugandan citizen, and recently I have very much followed local league. And I felt disgraced that 24 Ugandans I have seen on the field. Then one defensive midfielder, Nigerian, comes and he scores the goal in one important game. Micho ategeezezanga Musayi Muto ono bw'abadde alina okumuwa omukisa kuba kibadde kirooto kye okusambirako ttiimu y'eggwanga. Father has told me aside, my dream of my life is my son to wear the Ugandan jersey and then I can die. It convinced me in a way that commitment is there. Mu bazannyi abalala abayitiddwa kuliko abakwasi ba ggoolo 3 nga kuno kuliko Onyango Dennis okuva mu Mamelodi Sundowns eya South Africa, Jamal Salim Magola okuva mu El Merreikh ya Sudan ne Odonka Robert okuva mu St George eya Ethiopia. Mu bazibizi kuliko Iguma Dennis okuva mu Al Ahad eya Lebanon, Isinde Isaac okuva mu St George ya Ethiopia, Juko Malshid okuva mu Simba FC ya Tanzania, Waso Hassan okuva mu Al Shota eya Iraq ne Ocha Joseph okuva mu KCC FC eya Uganda. Mbawutanyi kuliko Azira Mike okuva mu Colorado Rapids ey'eggwanga lya Amerika, Ucho Kalira okuva mu Gor Mahia eya Kenya, Mwanje Tone okuva mu Turutu eya Iceland, Oloya Moses okuva mu Bindung eya Vietnam, Kizito Luwaga William okuva mu Firenze eya Portugal, wamu ne Walusimbi Godfrey okuva mu Gor Mahia eya Kenya. Ate mbateebi Micho ayise Mia Faruko okuva mu Standard ya Belgium, Lorenz Melvin Musayi Muto okuva mu Werder Bremen eya Germany, Massa Godfrey okuva mu Bloemfontein Celtics eya South Africa, Kasile Davis okuva mu Rain Sports eya Rwanda, Okwi Emmanuel okuva mu Sandiesk eya Denmark, Sexambu Elisa okuva mu Vipers eya Uganda, wamu ne Rwega Edrisa okuva mu Proline eya Uganda. Mu ngeri y'emu Fufa erambuludde ku nteekateeka yonna nga bw'eri era n'emipiira nga bwe ginasambibwa. Okutendeka kwennyini tandika lwakubiri ojja kubeera mu Acacia Mall bagenda okubanga bayingira mu gym naye nga twabategeeza abazannyi abamu coach yali abawadda program gye balina okugoberera era nga tusuubira obwena tukkira okugenda e Botswana ajja kubanga afunye abazannyi b'ettiimu entuufu eyokusambisa omupiira ogw'omukwano gugenda kusambibwa nnaku z'omwezi 31 mwezi ogwokutaano nga Uganda ezannya Zimbabwe. Ate ali akulira akakiiko akatesitesi k'empiira ayanjudde ku nteekateeka y'empiira gya Big League egy'okusunsulamu abaneeyunga ku kibinja ky'ababinywera ekya Azam Premier League nga bwe ginaatambula. Ku lwa Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. Ate ye minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka Emmengo w'ekitiibwa Henry Ssekabembe ayanjudde ekibinja ky'abakugu okuva ebweru w'eggwanga nga kino kye kigenda okuyambako okutendeka abavubuka b'empaka z'amaato mu Buganda. Bino ebijjidde nga Buganda eri mu kaweefube ow'okwetegekera empaka zino Munyonyo. Ng'empaka z'amaato Bwakabaka bwa Buganda ziggulawo olunaku olw'enkya, minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka Emmengo ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe ayanjudde ekibinja ky'abakugu okuva e Bungereza ne Amerika abagenda okutendeka abavuzi abaneetaba mu mpaka z'amaato ezitegekeddwa Obwakabaka bwa Buganda olunaku olw'enkya Munyonyo. Mu nsisinkano eno ebadde ku ofiisi ye Emmengo, ow'ekitiibwa Ssekabembe ategeezezza nga Buganda bwerendeeteefuteefu okulaakulanya omuzannyo guno era n'ogutuusa ku ddaala ly'amasaza. Okwaniriza n'essanyu lingi nnyo mu linnya ly'Obwakabaka mikwano gyaffe bano abavudde mu nsi ya Amerika ne Bungereza. Saba tufune abakugu abali ku ddaala ery'ensi yonna bajje batwegatteko batuwe amagezi batulungamye tutambule nabo
tuteekateeka amaato gano getuzaawo oluvannyuma lw'emyaka 10. Ayongeddeko nti bo nga Buganda balina ekirooto ky'abazannyi b'omuzannyo guno ogw'amaato g'empaka okuva mu Buganda ogenda okwetaba mu mpaka z'Olympics. Naye bazze kulaba nti tukwasiganyiza wamu okusitula omuzannyo guno mu ggwanga lino. Tufuna basponsors batandika okuteekamu ssente. Bwe bafuna ssente kitegeeza ebitone bya bisituka. Bwe bisituka basobola okugenda ku national and international level bafuna exposure ne basobola okulabika. Ye Jim Floyd okuva e Bungereza ne Richard Stelias okuva mu America nga bano bakulembedde ekibinja kino basanyukidde nnyo enteekateeka eno era ne beeyama okuyambako okusitula omuzannyo guno ogw'amaato g'empaka mu Bwakabaka bwa Buganda. They lose, and it really does produce and emphasise a very strong team effect and also personal development and commitment. And I think Uganda has this great opportunity with the development of these rowing sites and rowing in Uganda, which can be enlightenment to all the other countries around Uganda. Empaka z'amaato zakugula olunaku olw'enkya ku mwalo gwa Ssaabasajja e Munyonyo. Wabula Ssaabasajja yanaggalawo empaka zino ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno. Ku lwa Kingdom TV amaniti ag'ebyemizannyo nze Brian Katende.